nabadde ngamba abantu ab'ekiro bangambye senga tugendera wano wetuli waliwo omuntu eyagenze Kalamojja ne tweyongeramu emyaka 5 ku 10 okuva kati Kalamojja egenda kufuuka Rwanda. Kalamojja egenda kufuuka Rwanda. Kalamojja tekyali mu Kalamojja. Kalamojja tekyali mu Kalamojja. Abakalamojja bonna baabatta. Ennyumba zaabwe bazookyanga mu Luyira ne bayokya district namba simanyi from Pokot simanyi tuwa ne bookya ennyumba z'abakalamojja bonna. Abalaba bakubanga masasi bamusanga ali kutala alunda nte ne batwalayo UPDF simanyi mbunno ngera ekuli oyo omusajja bali ku ddembe nono Kavuma bwe bajjayo bali ku ddembe ne batwalayo Kavuma Sokodi Kavuma ate nga si Kavuma ne bagendayo ne batirimbula abakalamojja bamusanga omusajja ali kutala alunda ntenze ne bamukuba amasasi mbunabbi ente ne bakwata enteze zonna ne bazitwala ne baziyingiza barracks ne babasanga nga balunda ente zaabwe bonna ne babakuba amasasi ne babatta. Kati Kalamojja tokyasanga mu Kalamojja ayina nte. Abanyarwanda bali eri bazimbye ennyumba ez'obuwangaazi balinayo zibbangalo ziri ez'amabaati amamyufu balina emisiri gya kasooli kuva kuno paka Gomba nga musiri gwa muntu ogwo gwa kasooli basimyeyo amazzi bafuddeyo wa green naye nga abakalamojja babaddeyo nga banywa bitaba. Abakalamojja babaddeyo nga tewali mazzi. Gavumenti n'ekigenderera kati etutteyo Abanyarwanda ebasimidde amazzi. Ente zaabwe zirina amazzi kati ettaka lya Kalamojja libala. Naye nga luli bakayanja be babadde basonda emmere okutwala Kalamojja. Mbwe Kalamojja tebalima. Kati bamaze okuwaayo Abanyarwanda kati eriyo amazzi. Era mu musala guno Kalamojja eriyo emisiri gya kasooli gya green. Government policy. Naye ekibuuzo bwe kimala okulya bwe kinaamalawo Abakalamojja kigenda kulyani. Ekiridde Abakalamojja bamalawo bwe kimalawo Abakalamojja kigenda kuddako baki. Kigenda kuba kya bulabe nnyo, kigenda kuba kya buwemu nnyo, kigenda kuba kya kivve nnyo mu mulembe gwaffe okufuna candidate w'NRM mu ggwanga Uganda. NRM ne bwe neefuna bakandidenti 6 mu Uganda yonna ejja kuba etuwangudde. Tujja kuba basiru. Ekisooka temukkiriza Omunyarwanda okwesimbawo, temukkiriza Omunyarwanda ku kitundu kyammwe okugenda ku bukulembeze obusooka obw'ekyalo. Ekiri South Africa bannaffe Abannayuganda abali South Africa tubasaasira tubasabira. Naye ate nze nkugambye bw'owuliriza oludda lw'aba South Africa nabo balina ensonga. Naye nga tubasaasira tulinayo bannaffe abadduka olwa struggle bensinga nze okusimbako ennyo essira era we are in touch okulaba safety yaabwe n'ebirala ebiri mu bisenge by'amakolero ga Waaka byesobola kwogera wano. Mukama abatukuumire mu ngeri yonna. Ekisooka njagala obbagumya naddala abali mu nkyukakyuka mmwe benjogera nammwe. Tubadde wano Muwaludi wo 3. Tubadde wano Muwaludi wo 3 ng'ekintu kikuba. Temumanyi bakigenda kulandingawa?
ekiro bijja bitambula bwe bitinga mu biraba bikola sound bebe naye twaguma era ne kiyitawo twasalawo ntugamba okufiira Uganda katufiire ku mawanga katufiire ku mawanga naye byamala ne biggwa ekisooka mu protecting obulamu bwammwe mu ngeri yonna esoboka mmwe abatasobola kudda yes mwebereremu Katonda akole okwagala kwe naye South Africa abavubuka ba South Africa kye bakola ate naffe Uganda tuteekwa okukikoppa olunaku lumu tuteekwa okukiyisa abagwira batuviire ebibira byaffe byonna baabisaawa birimu bagwira entobazi zonna zirimu bagwira amataka gali aga gavumenti galagawa osobola odizimbako omunnauganda osobola okuzimba ku ttaka eryali erya gavumenti bani abalitwala kuliko Banyarwanda kati Uganda eyina ekyeya kyeyali teyinanga luli Banyarwanda olunaku lugenda kukya nga Abanyarwanda mulina okutuviira ate nga gavumenti si yebagoba nga mulirwanawo yakugoba teekawo abiri so bannaffe tubasabira nnyo mwebereremu Mukama yongera obbakuuma naye ate ne decision y'abavubuka be South Africa nayo tugiseemu ekitiibwa kuba nabo balina ensonga waliwo omusajja eyavunaaniddwa gwe bayita mbw'abadde akulira emikutu bamuyita Kalyegira Timothy Nyakawuma mbw'abadde buloga simanyi ng'akulira asimanyi mikutu kinaki nze mbadde sikimanyi ekyo nno kitandise bwe kityo simanyi mbuno bamuwamba simanyi ate bwe yagize ne bamuleeta mbu mu kooti simanyi mbu ne bamuvunaana ne bamusindika eyo message eyo sigino baagala kugitusindikira babbuloga ffenna mbu bamuvunaanye omusango gw'okuddukanya emikutu gya social media egy'amawulire nga talina lukusa kuva mu UCC abo abasajja baatugamba munaayogera bwogezi ne mujjako gavumenti NTV eyina emizinga nedda NTV eyina emizinga Monitor eyina emizinga social media eyina emizinga ate ab'emizinga mukankana ki nakugamba ekitabo ekitaliimu nsobi Bayibuli teriimu nsobi Bayibuli tesobola kugamba nti olulimi kyakulwanyisa nga si kyakulwanyisa Bayibuli tesobola kugamba nti olulimi kyakulwanyisa gwe n'ogamba mbu munaayogera bwogezi ne muwangula ate nga tuyisa bajeti ne tuteekawo okulonda ne tulonda palamenti abantu 7 nga bagenze kwogera bwogezi waliyo ekirala palamenti eyina emizinga olaba n'ab'emizinga era basooka mu briefing ne bakubira bwogenda ogukozesa era nga tegunnavuga ddoboozi lye erisooka short era olulimi luteekwa okubaawo ceasefire komanda kyabagamba kyemukola olulimi kyekyokulwanyisa 001 ate kyekikulembera ate era kyekisemba emabega ebyo bye bagamba mbu simanyi gundi bamukutte simanyi social media biki baagala kendeeza ku kiri ku social media temukkiriza abajjukiza ba Mukama tetukoowanga mpaka nga Sayuni mpaka nga Yerusalemu efuuse ettendo
teri kuzikiza, teri kuzikiza. Tusobola okuba nga ebyokulwanyisa biri ebyabwe bebagamba tetunaba bikwatako, tetunaba bifuna mu mikono gyaffe kudda ku saidi yaffe, naye bye tulina tubabuzeeko embiibi. Yankugambye n'olwaleero NRM tenaba kulonda bukiiko bwa palamenti. Buli wamu balabawo Ssenyonyi. Bakola bati Ssenyonyi bamulaba wano, Ssenyonyi bamulaba wali, Ssenyonyi bamulaba wano, Ssenyonyi bamulaba wali. Ate nga bagamba mbuno mbu twalonda ba amacha. Kale katulonde ba amacha. Nedda katulonde ba amacha akatesaawo etuuse nammwe muleeta abammwe tulabe. Loza bino bisigale tugende mu kigambo kya Katonda bwe tuba tubireetera byonna, si kyekyo? Batutte Luswa Luwemba. Luswa Luwemba bamututte n'asayininga empapula, n'asayininga ddiiru ne PLU. Era temwewuunya byagenda okwogera, temwewuunya obusiru bwagenda okutambuza. Bamulonkinze okubeera omu ku babuloga baabwe oba bakajiiko nattabula ku social media. Era ebyekisiru agenda bikola bingi, era sente zawanyisiganyiza emikono. Ekyo temukyewuunya. Pastor Mondo nakugamba naye basajja mmwe Mondo nakubuuza, nenkubuuza Mondo, okakasa ebintu byokola biraba nga bigatta ku Katonda, bigatta ku bulokozi, bigatta ku mubiri gwa Kristo? Buli platform ey'ekisiru ogibeerako, kale fayini gibeereko ng'otutte ekigambo kya Katonda, naye n'ogibeerako ng'oli simanyi mbuna abawala abakwana, simanyi be bakwana, simanyi biki noyogera ebintu eby'ekisiru, noyogera ebintu ebikisiru, olumala mbuno Prophet Franklin Mondo. Kati omwana yagenze kwabya, oli musajja mukulu, simanyi wabeerako minisita, simanyi oli wa ISO, simanyi oli pastor, simanyi oli biki, oli simanyi ku mikutu za Jani Zuusi, nawe oli eyo olina walufaali, simanyi mbw abaana, simanyi mbuno bakweyambulire, simanyi bakulage ku bbeeyo. Musajja gwe Mondo, Bayibuli egamba, mu Zabuli Bayibuli egamba, Zabuli 5:5, wakola byonna n'ensirika, nolowooza nenkanankanira ddala naawe. Basajja mmwe, ansirike. Yesu kituufu yagenda, yali mu nnyumba y'omuntu omu awo, omukyala malaya najja. Naye omukyala bwe yajja kwenenya bibi, ne Yesu yamutwalira njiri. Abaliwo ne bamukwata bubi, naye nga Yesu akoze kituufu, era Yesu n'akinnyonnyola. Era omukyala oyo awo we yakyukira, omukyala oyo yasooka okutegeera nti Yesu azuukidde. Omukyala oyo yatambuza enjiri y'okuzuukira. Naye Mondo obeera mu baana abo ng'obatwalidde kuzikirira. Naye omusaayi gwabwe n'emyoyo gyabwe Mukama agibalire ku mutwe gwe. Kabazikirire, bakadama kabazikirire ku lulwo. Naye Mukama akwate obulamu bwabwe abukolemu nekkeresi, agiteeke mu bulago bwo ng'ekyambika.
atugenda mu kigambo kya Katonda kibannange eyo Munyagwa yaguza ndawe yo batanabagula ndawe tikyalumbuye bannange Munyagwa wamanku wadde dazini ya ndawe yatofaayo mugambe Munyagwa jjano ne dazini angambe wenjiteeka Munyagwa yagambye buli gwe bakwata agenda kusala embuzi ate tabuzi ye yaze kye yamukoze tabuzi yagambye Munyagwa ye yali asinga obunene mu bakandidenti ate ye yasinga okufuna obululu obutono yafuna 0. what big for nothing nanga ate simba na musinga obululu anti nange saafuna neiti yafuna Munyagwa sente wazijjawo ezeesimbawo nakugamba emikono Munyagwa gye yatwala mu kakiiko k'ebyokulonda gyali mingi okusinga obululu bwe yafuna bunaye presidential candidate wamma katugende mu kigambo kya Katonda njagala kwebaza ababaddeko ekiro we twasomedde ku ebitutuukako byonna mu ggwanga Uganda byalyoka oba biryose ne bitutuukako ndabyeko maama Miriam Matembe oba aleeteddwa mu kooti Nakawa ninzeeko ndabe naye ng'abadde asuubirwa simanyi oba bamuleese kuba nze okusereeti naye kale tujja bimanya ebirala ebisingika awo tugezaako okugoberera ebirala tujja bibawa mu puroguramu eziddako katugende mu kigambo ebirala byonna biri mu kigambo mukwano gaffe Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaza olw'olunaku lwaleero tujja mu kaseera kano okuyiga n'okusoma okuva gy'oli jangu okosomesa oyigirize jawo okumanya kwange n'okutegeera kwange osomese batabani bo ne bawalabo kuba ekigambo ky'obulamu ekigambo ky'omaanyi Mukama tuwa omugaati ogw'obulamu tunaba balamu mu mwoyo ne mu mubiri mu linnya lya Yesu kuba wagamba tetubenga balamu na mmere yokka naye n'ekigambo ekiva mu kamwa ko nsaba oganye ebigambo ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo emitima gyaffe gibeere ettaka eddungi ekigambo watugamba y'ensigo ebala ebibala n'ebibala byayo bibeerewo mu Kristo Yesu Omwana Katonda nze bino tusabye era abantu bonna ne bagamba nti amiina Essula y'e16 eno etandika Abafalisaayo n'abawandiisi n'Abakaludaaya baabuuza Yesu ebibuuzo bingi ne bamusaba ebiro awo nabuulirawo ne bamusaba ebiro ne bamusaba obubonero n'abasomesa ku biro n'abagamba ebiro musobola okumanya naye ebiro byabalema naye essuula olunyiro olw'ekkumi ne omukaaga lwe njagala okutandikirako okuba zino ezisooka twazisomako tuzisomyeko ennaku ezo njagala nve wali era ku lw'e13 awo wetuba tutandikira tusobole okugjayo ekinyusi kyakiri kye tugenda okuba nga twogerako olw'obudde kuba obudde bugenze katulabe Abafalisaayo n'Abasadukiya abalala nti Yeremiya oba ajja ku njuyi ze Kayisaliya ekyaffe n'Abasaddukaayo ne balyoka bategeera nti tagambye kwekuuma kizimbulukusa kya migaati awo twasomawo Yesu we yabagambira kubanga eno nga bamubuuza ebigundi ebibuuzo Yesu yadda n'abayigiriza n'abagamba nti nno mwekuume ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo byali nabo ne balowooza mbu abagamba ku migaati naye oluvannyuma ne bakitegeera nti yali ayogera ku njigiriza yaabwe kati wulira ne bavaayo ne bagenda
ku njuyi endala. Wabula okuyigiriza kw'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Awo Yesu bwe yajja ku njuyi ze Kayisaliya ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Ne bagamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya oba omu ku bannabbi. N'abagamba nti naye mmwe mumpita mutya? Simoni Peetero n'addamu n'agamba nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu n'addamu n'amugamba nti olina omukisa Simoni Bayona, kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira ekyo, wabula Kitange ali mu ggulu. Yesu bw'atuuka ng'amaze okuvaayo eri n'atuula n'abayigirizwa n'ababuuza ekibuuzo, eyo gye muyitira abantu bampitaani, ne bamubuulira bye bawulira mu bantu. Abamu bagamba nti gwe Yokaana, abalala bagamba nti Yeremiya, abalala nti Eriya. Kubanga Abayisirayiri baali bamanyi bannabbi baabwe abo, baali bajjukira gye baava, baali balina obunnabbi bwe balinda, ng'eriiso balyekaliriza ku buli ekibaawo, bakompeyalinga okulaba oba kye babadde basuubira kyekiriwo. Nga bwe twajja mu byobufuzi ejjenga eppya ne lisituka, nga bannayuganda balina okuyaayaana kw'enkyukakyuka, buli omu n'atuyita byayagala. Byabeesige bano abaana balala kino bano abaana ekintu kye bakoze nasemba kukiraba kumuteesa ku biseera bya KY. Owulira layini eyo bino byasemugire ebyakinana birala, ono omwana yono eyo bampitaani. Eno laale temanyi zino bano abaana gwe bayita bakusaaga, osooka n'omanya layini gye bakwogerako abantu bakwogerako ki, buli omu alina bwakulaba. Yesu n'ababuuza ate mmwe bentambula nammwe mmwe mumpitaani. Peetero n'amugamba nti gwe Kristo wa Katonda. Yesu n'amugamba bw'ati, Peetero, Peetero, ekintu ekyo togwiridde kigwire, ate si magezi ga mmere, si magezi ga mubiri na musaayi na mmere, ekyo kikubikuliddwa Kitange yennyini ali mu ggulu. Naye temubuulirako omuntu yenna ti nze Kristo. Lwaki Yesu yali agaana okubuulirako abantu nti ye Kristo? Yesu yalina feesi nnyingi ze yatambulirangamu. Yatambulanga mutabani wa Mariyamu ne Yusufu. Yesu naye bwe mutandika omuzuula nga Kristo, kubanga Kristo kyali mu bunnabbi, Kristo wa Katonda kyali mu bunnabbi, ng'Abayudaaya bakabona balinda omuntu ayitibwa Kristo. Yesu yali yeetesitinga byenkoze mu struggle biina kye biranga, byenkoze mu struggle biina kye biranga. Kati batandise okuzuula nti gwe Kristo wa Katonda. Nagamba temubabuulira, temubabuulira, emirimu gikyali mingi egy'okukola. Ate Kristo, olugendo lwa Kristo lulala. Ofiisi ya Kristo bwegenda bweti erina weggwekerera, era ku olwo Bayibuli egamba tugenda kirabaawo wansi. Yesu n'atandika obbasunirako ku bigenda okubeerawo mu ofiisi ya Kristo. Kyova olaba vidiyo ya leero egamba bye batukola kati si be babisoose. Bwe waaliwo abaakola bye tukola, waliwo abaakola abo bye bakola. Naffe bye tukola si ffe tubisoose, Yesu yabikola. Byonna Bayibuli ebirambika. Naffe bye tukola si ffe tubisoose,
nakugambye eggulu nti yesadde batwano awo wooli waliwo eyaliwo bye tukola waliwo abaabikola jasi obuvunaanyizibwa butuuka ne bwereetawo ng'era buteekwa okukola abantu abaabwo abalina okubukolako awo wooli genda ogoberera ettaka ly'olimu oligoberera olizeeyo mu 1900 mu 1800 waliwo abaaliwo ate nga tobalinaako luganda tobalinaako luganda nti walisikira ebiro bwe biridda abaana bo bwe banaalikuuma abazzukulu bajja dditunda abazzukulu bwe bataalitunda abazzukulu baabwe bajja dditunda awo wooli waliwo abajja okubeerawo mu 3,000 nga toliiwo ate nga tobalinaako na DNA nkikudiremu okiwulire awo wooli waliwo abajja obbeerawo mu 4,000 ate nga si bazzukulu bo ng'ate abazzukulu bo bo bali walala layini egiyo ng'eri walala ate layini egiyo ejja kubaawo gwali ebunjakko layini egiyo ejja kugenda emubende nabo babeere emubende nga bye basomye bye balaba ng'ensi ebagondedde mu bitundu by'emubende basenguke badde emubende nze obujjajja bwange buli Ngarama mu ggombola y'Engarama Isinjiro naye kati ate ndi Bunjakko bwenva Bunjakko simanyi oba awo tunatuukira 2007 oba Ebeni naye naaba afunye akatabo nga naye ali bweru wa ggwanga simanyi oba muzzukulu we yalibeerawo simanyi naye wo wane kata sireseewo DNA bannange DNA yange eri Uganda temugeza ne mukola ekintu ekyo wono wekata temumpaayiriza muwulidde bannange omanyi mutema omugambo kata awo tewali era bannange kino nkyogedde obudde bukyali tebabalimbanga mbwera mbu omwana namuzaalira kata nedda bannange oyo omwana temutawananga omutwala ku DNA kubanga bwe mumutwala ku DNA mubeera munsibyeko ekintu anti DNA ekitegeeza nti kavaeyo bannange tewabanga wabalimba bw'aba yakuba essimu kati agambe nti bannange nze tabalimba muwulidde kati wooli waliwo eyaliwo ate era waliwo ajja obbeerawo nga toliiwo Yesu n'ababuuza nzaani eyo bampita batya buli omu n'ayogera bwe bamuyita waayi Yesu yali ayagala kulaba abantu bakiraba batya kati bw'abuuza bano bamugamba gwe Kristo wa Katonda Yesu n'agamba ekyo ekintu kikubikuliddwa mwoyo kikubikuliddwa kitanga ali mu ggulu mu revolution tetuyinza kutambula nga tetulina kubikulirwa Yesu bwe yakizuula nti abantu baaliddi nga bajjingidde ne mu mwoyo w'okubikulirwa Yesu yamanya nti ali mu destination okubikulirwa kintu kikulu tuteekwa okuba nga tumanya gye tulaga tuteekwa okubikulirwa eby'omwoyo omuntu wenna ng'otambula bw'oba tobikuliddwa mu mwoyo mu bintu by'okola bw'oba tobikuliddwa mu mwoyo mu buweereza bwo muganda wange tolina bw'ojja kukiggusa bw'otamanya gy'ovudde bw'otamanya w'oli tosobola kumanya gy'olaga olina okumanyanga nti nvudde wano ntuuse wano n'olyoka otegeera wa watuufu gy'oba olaga ye Uganda gye tulimu olwaleero
tuteekwa okumanya wo we tuli, tulina okumanya olugendo lwaffe lwe tukutte tulaga wa. Twabiyingiramu buyingizi kinyumo nti tuli mu struggle twalufuula luyimba, oba tukakasa nga kye tugoba tukimanyi. Bwe tuba nga kye tugoba tukimanyi, Mukama mulungi era awo tulina okwekubira obugalo. Bwe tuba nga tubirimu lwa kinyumo, tusaanye tukyuseemu tumanye nti tulina mission. Tujjukira ku bigambo bya pulezidenti okuva lwe yagenda mu ggwanga eri Amerika, abaali bamugamba nti adduse. Yabagamba, saagenda mu buwaŋŋanguse, naye nagenda ku mission. Ate akaseera konna mission egguka. We tuli olwaleero, ekyamazima bw'obeera mukkiriza olabira ddala nti olugendo lwaffe tulinako we tulutuuse. Bw'olaba paniki eno abasajja gye balimu, okkiriza nti wamma ddala ensolo ku kizigo yo kweri. Kitegeeza nti ffe ab'amaanyi era essaawa yonna tuli bawanguzi. Naye tugenda kuwangula tutya? Nga twongeddemu amaanyi mu bye tukola, nga twongedde okwekkiririzaamu. Ensonga ze tuliko ez'okununula eggwanga tuleme kutuula mu comfort zone tupoozinge nti kasita Kyagulanyi abirimu. Bwe tunaabimulekera, tasobola kununula ggwanga ng'ali yekka. Ekyo ajja kitugamba lunye nti bannange kankole ogwange, nammwe mukole ogwammwe. Abasinga obungi bakugamba nti lwaki ffe otuleka tukole ogwaffe nga ggwe oli mu Amerika oli ne famire yo mweyagala. Bw'aba ali mu Amerika ne famire ye, kasita naawe oli Uganda ne famire yo mweyagala. Kakati sinzire Uganda okole ky'oteekeddwa okukola, naye asinzire gy'ali akole ky'ateekeddwa okukola. Agali awamu ge galuma ennyama. Ono alya n'oli alya, ye mmere ewooma. Bwe tuba twagala eggwanga lyaffe, tweggyemu bino twalirekera gundi alinunule. Bwe tutyo bwe twali tusiriwadde nga tulikwasizza Dokita Kano Kizza Besigye, kuba yatugambanga nti mulonde, mmwe ebisigadde mubindekere. Ne tudda mu tulo. Singa tekwali kuzuukuka kwa Kyagulanyi Ssentamu, mulaba otulo twalimu emyaka 2 egya Besigye. N'olwaleero singa tukyali mu tulo twa Besigye. Naye Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja n'atugamba nti mubiveemu, musitukiremu kubanga lino eggwanga lyammwe si lya muntu ssekinnoomu. Gy'emirembe kati gye tulimu olw'olwaleero. Batunyigiriza, naye tulina emirembe kubanga twategeera amazima.